Oluvannyuma lwa General Katumba Wamala okusimatuka okuttibwa olunaku olw'eggulo bwe yakoleddwako obulumbaganyi, naye abantu be abalala babiri be yabadde nabo ne balusuulamu akaba olunaku olwaleero avuddeyo n'alambulula ebyo byonna ebyabaddewo olunaku olw'eggulo ssaako n'okusiima abantu ab'enjawulo abamubeereddewo okutuusa olunaku olwaleero. Ono atandikidde kunnyonnyola engeri gye baabadde mu mmotoka ku makya ag'olunaku olw'eggulo ng'alimu ne muwala we ko ne ddereeva we n'omukuumi we era nga yategeezezza nti baabadde bagenda mu lumbe lwa nnyazaala we ku lugendo luno kwe baafunidde obuzibu. Ono ategeezezza nga ye bwe yasimattuse kyokka ebyembi muwala we Brenda Nantongo Katumba ko ne ddereeva we Kayondo Haruna ne balusuulamu akaba era nga bo tebaasobodde kusukkawo we baafunidde obulumbaganyi. Ono ategeezezza nga bw'atalina nsonga yonna gy'ayinza kusimbako mannyo gy'agamba nti ye yabadde mabegawo obulumbaganyi buno era n'ategeeza ng'abatamanya ngamba bano bwe babadde batalina nsonga yonna emalawo mulamu bw'abantu bano. Wano yabasabidde okuwummula emirembe. General Katumba Wamala ategeezezza nti obuvune bwe yafunye tebutiisa nnyo. She had nothing, she did nothing to this world, but the bad guys have lied. But God has given me a second chance. Amen, amen, amen. I'll pull through. Don't worry, I don't have bad injuries, only the arms, but I'll be fine. I'm with the doctors, and the doctors are doing everything possible. Era n'ategeeza nga bwe yalongooseddwa eggula akawungeezi erimu ku masasi ne liggyibwamu wadde ng'eddala teryasobodde kuggyibwamu olw'okubanga lyakosezza egimu ku misuwa egy'amaanyi mu mukono gwe era n'ategeeza nti abasawo babadde bakola buli ekisoboka okulaba nga bamubuulira kye bazzaako. Wano nno we yeebalizza mukama we era omuduumizi ow'oku ntikko ow'amagye g'eggwanga lyattu omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olw'okufaayo ennyo kwamulaze okuyita mu masimu g'amukubidde agatasalako era n'agamba nti y'ensonga lwaki akyalwanirira obulamu bwe. Ono era asiimye n'atendereza omusajja owa boodabooda gw'agambye nti yamuwalirizza nnyo okutuula ku pikipiki ye amudduseewo amutwala okufuna obujjanjabi obusookerwako. Jeno n'avaayo wansi w'emmotoka gye baadde bamusudde omukuumi we gy'amusudde. Omukuumi we gwe tulina okwebaza kuba akoze omulimu gw'amaanyi okutaasa obulamu bwa Jeno. Jeno ngenza okulaba ng'avaayo nga ggwamu amaanyi n'agamba muntaase ne mugamba Jeno tuula ku piki tuula n'omukuumi we n'atuula ku piki n'omukuumi we tuleeta paka zibadde nga ssaawa mmeka? Zibadde ssaawa 2 n'eddakiika 5 musasa gwe waliwo abantu bonna badduse kwadewo omukazi amuvaako emabega badde avuga sipasi nemugamba nja kupakinga emmotoka ogidduke bodduka ebajjako badduka naye abantu babaddewo bonna ne basaasana ne badduka emisinde abakuba amasasi badde ku bodaboda zino bodaboda badde yetimbye omujozi gwa seefu boda bonna abadde seefu boda baddeko babiri abakutte mundu n'abuga nga bali kuzibokisa bajaji nga bagitimbye obufeere mabega namba tugiraba era olumaze omukuba badde nziruse kubanga ekyekango tekimanyi muzira nziruse nenyingira olusuku oli awo ekyemmanga nengwa ku ttaka kati bwempulidde nga gakendedde ng'abantu batamisogera nengenda emisinde badde nakagenda bwenti Jeno n'afubuka wansi aliwamu omusawo. Wano era atenderezza eddwaliro lya Malcolm Health Care erisangibwa ekisaasi lyagambye nti lyakoze nnyo okumuyamba okukomya okuvaamu omusaayi ogwabadde omungi ennyo era n'agamba nti obujjanjabi obwo bwamuyambye nnyo. General Katumba Wamala mu ngeri y'emu asiimye n'omukuumi we Sergeant Khalid Koboit gw'agambye nti yamuddusizza mangu nnyo okuva mu kifo kino ssaako n'okukuba amasasi mu bbanga ago agaddusizza abalumbaganyi bano
n'agamba nti oba oliawo singa kino yabadde teyakikoze embeera yandibadde ate mbi nnyo n'okusinga bweri kati. Ono yeebazizza n'eddwaliro erya Medipo International Hospital lyagambye nti likoze kinene nnyo okumujjanjaba n'okutuusa waali kati. Ono anokoddeyo ne Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Bishop Samuel Stephen Kazimba Mugalu ko n'omusumba owa Lubaga Miracle Center Cathedral Robert Kayanja bagambye nti bano bamutuukiridde okuyita ne mu kumusabira saako n'okumukyalira mu ddwaliro gy'ali kati era n'abasabira Mukama ayongere okubawa omukisa. Mu balala basiimye olw'okumubeererawo mwe muli Sipiika wa Parliament Jacob Oulanyah ko n'omumyuka we, omuduumizi w'eggye ly'eggwanga ko ne Major General Paul Lokech ne banna abalala abali mu ggye ly'eggwanga bagambye nti bakoze nnyo okulaba nga balwanirira obulamu bwe saako n'okudduka embiro okutuuka mu kifo we yafunidde obulumbaganyi. Ate ye Lieutenant General Proscovia Nalweyiso naye amwebazizza mu ngeri ey'enjawulo. Mu balala batendereza mwe muli banne bwe babadde bakola mu lukiiko lw'eggwanga olukulu, baminisita banne bwe baali bakola, abawandiisi ab'enkalakkalira, abakozi saako n'emikwano okuva mu Ministry evunaanyizibwa ku by'enguudo gy'abadde akolera, ab'ekitongole ekisolooza emisolo wano mu ggwanga eky'ebyenguudo ne banne abalala bangi okuva emitala w'amayanja ko ne banne mu kibiina ekya Rotary Kampala ko ne Ssese olw'obubaka obumusaasira bwe bamuweereza saako n'obw'okumwagaliza okuwona amangu ddala. Ono era yeebazizza ne bannayuganda bonna olw'okuwagala kwe bamulaze okuyita mu bubaka bwe babadde bamuweereza era n'asuubiza nga bw'agenda okwongera okulaba ng'alwanirira obulamu bwe era n'asaba nti amangu ddala oba oliawo abatamanya ngamba bano ababadde bagezaako okumumiza omusu banaakwatibwa mangu ddala era ne bavunaanibwa. Eggulire lino likusakiddwa Isa Kigongo ku lwa 44 olw'eggulo.